Kitalo nnyo ddala, kitalo nchukwe y'amaanyi ya muganda waffe Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad ng'omubaka w'ekawempe owa parliament. Ebimwogerwako bingi. Tusoose ne tufuna amawulire olwaleero nti afudde, bwe bamaze ne bategeeza nti nedda abali tannafiira ddala, nenga sisitimu yonna munda kumpi omutima, mawugwe, byonna kataago, byonna ensigo bibadde byonna kumpi bizikidde, naye abakugu ne batugamba nti abadde tannafa. Ku makya ga leero ne ku ssaawa 6 n'ekintu eddwaliro ly'e Lubaga likakasizza nti omwagalwa w'abangi Muhammad Segirinya, memba wa parliament wa Kawempe, afudde. Kibi nnyo. Okufa kwa Segirinya kulimu ebintu bingi ebyokuyiga bingi. Ye ng'omuntu Segirinya, ebyobufuzi bya Uganda, enkola ey'obulwadde naddala omuntu high profile nga Segirinya okufa, n'omuntu omulala yenna. Segirinya abadde akiikirira omuntu wa bulijjo mu njogera, mu nfaanana, mu bikolwa na buli kimu kyonna. Abadde alagira ddala omuntu atandikidde wansi najja ng'akula, era nga ssuubi amotivatinga, inspiringa abantu bangi naddala abavubuka okuba nti bw'otenyooma n'okola nnyo n'oba wa mazima n'obeerako ky'okwata kate n'okiremerako n'obeera mwesimbu, osobola okutuuka wonna w'olaga. Yabadde Segirinya. Obulamu bwe bwonna osobola obutemaatema mu ngeri nnyingi. Myaka mingi emabega bwe nali ngenda okwajula mukyala wange Segirinya y'omu ku baali ku ttiimu gye twagenda naye, abalala baali Mbalaka Munyagwa n'abalala, n'ekyo tuludde naye ng'akyali muvubuka muto, abantu kye batamanyi. Yatandika okuba amasimu, okuba ku radio stations ng'agamba nti yeddoboozi ly'ekyebando okumala akaseera ng'akyali muvubuka muto ddala. Ne yeesimbawo ne ku bwa memba bwa parliament, va ku buno bwe yeesimbyewo ng'amaze okubeera kansala, kuba kino ekisanja kino kyabadde memba wa parliament ekya 2021-2026. Ekisanja kiri ekyemabega, ekisanja kiri ekyemabega yali kansala ku KCCA. N'ekyo ng'okigyeko kiri ekyemabega, Segirinya yeesimbawoko ku bubaka bwa parliament ng'akyali muvubuka muto. Bw'obadde owulira Segirinya obadde owulira essuubi, ekyokulabirako, amaanyi ga Katonda nti Katonda akola, asobola okusitula omuntu yenna n'amugya wansi n'amulinyisa eddaala. Ng'omuntu yenna avuganya, yanyoomebwa nnyo, bigambo bingi byayogera, naye kye yali ayawula bintu bibiri: 1, obukozi ennyo; ekyokubiri, okulemerako. Era Segirinya akabanga ke kamaze mu parliament akatono, abalala bagamba nti kumpi akoledde ddala n'okusinga ababaka ba parliament abamu. Ddibu ly'amaanyi eri Kawempe, ddibu ly'amaanyi eri kibiina mwenva ekya NUP, ddibu ly'amaanyi eri Uganda, ddibu ly'amaanyi eri abavubuka okuba nti bavuiriddwako omuntu asobola okukola ebintu mu ngeri ya bulijjo ate n'awangula. Okubeera memba wa parliament kintu kinene, kizito. Okubeera memba wa parliament bye bimu ku bifo ebyawaggulu ddala. Naye omuntu ayayingira ekibuga ng'ajjidde ku loole, omuntu ayatunda ku matooke n'okukola ebirala, omuntu eyatalina nnyo gw'amanyiddwa nti ava mu famire ya gundi, ye kitaawe oba maama we yoyo w'amaanyi, okwerandiza wekka, kituyigiriza ebintu bingi ku Segirinya nti omuntu yennyini gwe wejjamu, era omuntu yennyini gwe weetunda olw'enkola yo ey'emirimu. Alwalidde akaseera kawanvuko, ng'era nze ng'omuntu nkukkuluma, kubanga waliwo obujulizi bungi obulaga nti Segirinya bwe yali yakalayira yateekebwako emisango ne munne Ssewanyana n'abalala, n'asibibwa ebbanga kumpi lya myaka 2. Akulira ebyobusawo Dokita Mulago, n'akulira Eruzira mu prison, n'awandiika ebbaluwa nti Segirinya yeetaaga obujjanjabi obusingawo obutali mu Uganda, atwalibwe wabweru ajjanjabibwe. Abadde looya we Elias Lukwago, Lord Mayor w'ekibuga, annyonnyola nti baasaba ebbaluwa eyo okumala akaseera Segirinya ajjanjabibwe ng'obudde tebunnagenda. Ekyo kyagaanibwa ne kitakolebwa. N'abeera mu kkomera okumala akaseera akawanvu
era agenza okufuluma musajja watte okomawo osanga ng'obulwadde bunyiikiridde ddala takyasobola kubwetaasaako. Kyannaku nti bannayuganda omuntu ng'oyo ali ku level ey'obwMP nti bw'aba asabye agenda ajjanjabibwe aweebwe bail ajjanjabibwe emummibwa omuntu ali ku level eyo. Ekikulaga ate ggwe nange omuntu atanafuuka kutuuka ku ddaala eryo ye ate biyinza kubeera bitya. Segirinya bw'omwogerako ku by'obulwadde bwe bibadde bumugoyeza okumala akaseera. Abadde malwaliro ga wano gonna amanene, n'afuluma eggwanga, n'atwalibwa mu America, wuyo Sweden, wuyo Nairobi, amalwaliro gonna gamujjanjabye naye ng'ekimuluma kyennyini tekitegeereka. Tugenda kulinda alipooti okusinziira abasawo kye bagamba ekimutidde ddala, naye azze ayogera lunywe mu njogera ez'enjawulo ng'agamba nti yaweebwa butwa era buzze bumusenkenye okuva ebbanga eryo lyonna okutuuka olwaleero. Segirinya bw'aba agenze mu ngendo eyo kyabulabe era kitiisa abalala naddala abali mu by'obufuzi. Kitegeeza ki? Nti olugendo lwe lwazzazza engeri gy'azza atambulamu okuva ku bwa kansala n'ajja paka ku bwa member of parliament, n'alayira n'abeera omuganzi, n'akola ebintu abalala bonna abeeyita bannaggwano, abeeyita ab'ekitalo bye batasobola kukola. Segirinya mu kabanga akatono emyezi gye yaliyo yali amaze okubikola ebintu ebikwata ku muntu owa bulijjo, ng'okuteekawo eddwaliro mu level ye ku mutendero gwe mu buzito bwe, ng'okulaba okugezaako okuweerera abaana bursaries, okuleeta emmotoka ey'ambulance es'okubanga eyambako n'ebirala bingi by'abadde akoze. Abadde muntu w'abantu okuva kwatandikirwako paka kwasembayo. Bino tetubyogera bwogezi, ne abamu Segirinya tubadde naye ebbanga lyonna myaka mingi nga bwa kansala tanaba kubugendamu. Embeera ze ez'obuntu n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe n'engeri gy'akolamu emirimu gye. Tujja kuba tubategeeza okuziika kwa ddi, kuba kati we tukoledde vidiyo eno tuba twakava Lubaga, bagenda kuba bategeeza tudduka ku kitebe kati ekya Nuupu ekavule, twongere okumanya enteekateeka bwe zijja okuba nga zitambula eza Muhammad Segirinya. Kireese ennaku eddibu eritagambika nti bantu bangi ababeera member wa parliament be balowooza nti bateeketeeke ba planned kids. Segirinya si bwe yali. N'olwekyo ebitundu ebyaffe mwe tuva ebisinga ebya ghetto nga bw'olaba Nansana, nga bw'olaba Bwayise, Bweyogerere, bw'olaba Kisenyi, wonna Kivulu, omuntu ng'oyo bw'avaayo liba ssuubi eri abaana abalala bonna okulowooza nti bwe banaakola ennyo ne banyiikira ne baba amazima basobola okulaakulana mu ngeri etegereka. Ekibuuzo ky'ombuuzizza ki ekigenda okuddako kaakati? Segirinya naddala ng'agenze. Segirinya bw'agenda ensi eno waliwo ebintu bye tulina okufeesinga mu butuufu bwabyo. Kitegeeza ekifo kye bajja kuddamu okulonderamu omuntu omulala. Okusinziira amateeka gagamba nti omuntu bw'afa nga member wa parliament, kitegeeza ekintu kimu nti mu nnaku 6 gy'emyezi 2 basooka ne bawandiikira commissioner wa parliament, awandiika n'awandiikira commission ne parliament ne bagitegeeza. Kati parliament clerk to the council awandiikira commission n'agitegeeza nti munnaffe yatufuddeko, ekyo alina okikola mu nnaku 10. Bw'amala okikola mu nnaku 10 etteeka ligamba nti kati awo kitwala emyezi 2 okuba nti bamaze okuteekateeka ekifo ekyo kisobola okuba nga kigendamu omuntu omulala. Botian roadmap eriwo kaakati, akalulu kakubeerayo 2026 mu January, ne mwezi gwa 7 gwa 8 awo okwewandiisa kuyinza okuba kutandise. Kitegeeza nti bw'ojjako emyezi 2 mugamu gwa 3, ogwokubiri n'ogwokusatu, oba olina gwa 4, gwa 5, gwa 6, gwa 7, gwa 8, emyezi 4 ku 5 oyo ayinza okugenda mu parliament gy'ayinza okumalayo. Kwata etteeka likugamba nti singa ebadde ebula emyezi 6, singa ebadde ebula emyezi 6 tugende mu kalulu, tebaalitaddeyo kulonda. Kati engeri gye tuli mu January kitegeeza nti obudde buno buyinza okusinziira, etteeka liyinza okugamba okulonda omubaka omulala okukiikirira ekifo ekyo, wadde ayinza okubeera emyezi 2, 3, 4, 5 amateeka bwe gagamba n'ebirala, era tujja kwongera obategeeza bwe kijja okuba nga kitambula.
n'ekyo ekya Segirinya okuziika kunaabeerawa di n'ebiro bijja okuba nga biddirira byonna tujja kuba twongera okubibategeeza. Nze Innocent Tegusulwa ndi kansala kiiko olukulu olufuga ekibuga Kampala naye nga mbategeeza nti okunyolwa kunene tuli mu kiyongobero n'ebisigadde tujja genda tubategeeza kimu ku kimu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwami Tegusulwa tukwebaza olw'ebigambo ebyo era tuli mu kunyolwa kw'amaanyi naye nina ekibuuzo kiyinza okubeera nti embuuza. Tulabye abantu bangi nga bavaayo nga Segirinya kyali mulwadde nga beepikira tukiyita kwepikira ekifo kye. Twasooka ne tuluwulirako awo yali mufumbiro nti ajja mufumbiro ye n'akivaamu nadda eri nalabye onolooya bamuyitaani Nalukoola kanso naye ali omusajja abadde mulwadde naye ng'embeera gye bamutaddeko bambi nga y'amaanyi. Olowooza si kyekimu ku kimwongedde obulwadde okweyongera? Landiroodi ayongeza renti, tewali amuyamba saawa eno lwaki abanuupu bavaayo kati ng'omusajja abadde mu mbeera eno nga n'eddwaliro wennyini lye yakola baalijjawo? Sijja kulowooza bwe ntyo. Kyendowooza nti ekifo muganda waffe Segirinya kyabaddemu ebadde public office, public space. Ne bwe yali badde mulamu nti n'ebifo ebirala bonna bamemba ba parliament aba Uganda ebifo byabwe byogerwako nti gundi ayagala kujja wano, gundi ayagala kujja wano, gundi ayagala kujja wano. Period ebyo politics yeeno. N'olwekyo sirowooza nti bano ababadde baagala okwesowolayo be bavuddeko ekyo ekya Buganda ffe tugendako si bwe ndowooza. Si ekyo tekiriiwo kubanga tewali gwe bawadde kaadi naye okuvuganya kubaddewo ekifo kyekimu. Aba-FDC bakyagala, aba-NRM bakyagala, aba-UPC bakyagala n'abalala. N'ekyo nze sikkaanya n'abo abalowooza nti bano abadde bagamba okwesimbawo be bayinza okuba bavuddeko kino sikkaanya nabo. Olowooza tebavaayo mangu nga baakiira? Anti bwe twogere bwe boogamba nti bavaayo mangu, Uganda abalala bonna tebannavaayo awoka we bavudde. Nze kyendowooza Uganda buli kanyomero konna abaagala okwesimbawo batandise okuvaayo. N'ekyo bino ebibiri tuleme kuba nga tubigatta. Kusomoozebwa ki bamemba ba parliament kwe bayigira ku kaseera akatono Segirinya kasaabingidde mu parliament nebyakozeeko byalese? Okusomooza kubairawo era buli muntu yenna abeerako ekyomuyigirako. Naddala omuntu ali mu stage alimu level ya muganda waffe Muhammad Segirinya. Nendowooza kyendowooza nti okwetoowaza n'okubeera omuntu wa wansi n'okubeera mu bantu bo n'okola ebyo byolowooza nti abantu bo bye baagala okole, okuleka okwewanika ennyo waggulu n'okomawo mu bantu bo n'olema kukyuka Segirinya gwe baali bamanyi nti bw'oyingira parliament n'okyuka tabadde oyo. N'ekyo ndowooza nti abakulembeze bonna baali badde bakiyiga nti ensi abantu bwe bakusitula okuteeka waggulu olina okusigala nabo n'otambula nabo kuba y'ensonga lwaki baakulonda otambule nabo, tebaakulonda ate obalekewo. Olowooza parliament oba gavumenti ekoze ekimala ku bulamu bwa Honorable Segirinya kuba tulabye embeera mwabadde ali era ebadde tesanyusa naye nga parliament munnayo ndowooza leero sipiika bwavuddeyo okwogerako naye ayogedde ku kufa kwe nti ate bannatugamba bwatyo bwavuddeyo olunaku olwayo naye bulijjo tebavaayo. Era olabye omusajja olumu abadde avaayo baneesaba buyambi naye nga tewali avaayo. Parliament yaffe enkwata gyekwatamu abakaffe nga balwadde osuubirayo eyo kuba naawe essaawa yonna ojja nansana God forbid n'otuuka mu mbeera eyo ne bakuyisanga sinaba kunoonyereza kimala n'emirundi mingi ndabye abakungu bangi nga bagenda okulambula ku Segirinya. Ngeze okulaba eri okuviira ddala kwoli speaker wa parliament Olanya n'abalala nga bajja okulambula ku Segirinya n'ababaka abalala bonna. N'olwekyo kirina okumanya nti ensako yaabwe ekomawa. Kimanyi nti ababaka balina ensako erina okuba nti omuntu bw'alwala ajjanjabibwa. Naye kyendabye olwaleero in fairness abadde mu ddwaliro ng'ajjanjabibwa. Twogedde ku malwaliro gonna gayiseemu. Kyendowooza yo mubaka nga Segirinya bambi ekisanja kye kyonna abadde ku ndiri ng'era kyendowooza nti abadde ajjanjabibwa parliament omutemwa osanga n'omusaala gwe gwennyini musajja tugwabadde afuna kijja okugira naye nga kyendowooza kuba mu kukyusaamu. Nze ekyensinga okukkulumira kye kimu nti we yabeerera mu ddwaliro nammibwa ne bagaana omutwala mu ddwaliro ng'obudde bukyali ng'ali mu nkomyo. Nze ekyo kyensinga okuteekako ennyo. Ndowooza nti singa yatwalibwa mu ddwaliro ng'obudde bukyali natasibwa kumpi kumala myaka kumpi ng'ebiri ng'ali mu nkomyo ng'ate tewali bujjanjabi bumala mu kkomera gy'ali. Nze ndaba y'ensonga enkulu
ne wano ndaba nti atwaliddwa mu ddwaliro emirundi mingi ogezaako kulaba nti bamujjanjaba. Tubadde wano ne Council Gideon Tugumi ayogedde ebigambo bingi era kyo gyeri wano gwegwe ngenda okussaako nga show yeddako abudde n'agamba nti abannuupu bano oba abaze okwesimba ku Muhammad Segirinya bebamusi ebigambo ebiwululira bikuwa nga yagamba nti bamusse batya bebamuwa obutwa si gavumenti senga gavumenti ettirawo n'atwawo example ya Yobo Mayombo neyafiira ku nnyonyi kakati ono ye mbuba opposition bebamusse bamuwa obutwa butamba era naye naŋŋamba nange babumpa aba opposition bano bavuganya naye nga gweogende nasana bovuganya naye bakulaba oli w'amaanyi ne bakusimba obutwa kati nga opposition ewa Segirinya obutwa efune ki aveeyo bo badde mu kifo wali olebyeko teacher atayagala mwana agenda mu free first grade wali olebyeko omusomesa atayagala mwana wali olebyeko coach atayagala mutebi agenda mutebera ggoolo ani yamuwa kaadi ate lwaki bwe bamuwa kaadi ate n'ogamba nti ate mukuleko obulabe bano bamulwanyisa abaagala okumwesimbako according to Gumi ani gwe batalwanyisa mu byobufuzi ayabo muwadde yamukugambye lwaki tamuwogera meeting yatuula wamu meeting yatuula wamu yonna egamba nti kati meeting etudde tuteesa kuwa Segirinya butwa fe abanoopo meeting etudde era katugende tubumuwe gwagambye ani yabumuwa taŋŋambye naye ŋŋambye baavuganya bano abadde baagala ekifo ki musajja abeera ate omulwadde ne batandika okumuteekako embeera mu kifo ki ye Tuguma agambye bamuwa obutwa obutwa obwo killing poison obutwa obwakyo bw'okumutta oba obw'eddalu obw'okumutta ani Tugume Tugume bamuwa bwakumutta bamuwa bwakumutta oba bwakumusuula ddalu nze ndowooza Tugume bayafuna butwa bwa ddalu bwakumusuula ddalu ne tayina teri nopu tewa butwa teri ku record teyina bwe yali yawadde butwa nopu tegaba butwa ewa obutwa ku lwaki erina ki nopu erina ki kyegabirako obutwa erina buyinza bwerina nedda n'olwekyo bwaba butwa nga weebuli yabujja walala sino teriya nopu tesobola kuwaate muntu waayo butwa tegusuula still waliwo n'abantu ab'enjawulo era boogedde nti musajja bamuwa butwa bo tebagambye nti oba ndeeku ne bo balumiriza gavumenti embeera gye yamuyisaamu ekyobutwa si kiwakanya gwe mpakanya oyo yagamba nti opposition yabumuwa ekyobutwa si kimuwagira omulala yenna asobola obumuwa nenga si opposition kubanga opposition waayo yeyamulera Segirinya abadde mu opposition ebbanga lye lyonna nemulera nemukuza nemutuusa ku leve eyo ate nga lwaki emuwa obutwa ekyobutwa si kijja awayinza okuba yaweebwa obutwa nenga abumuwa si opposition terina budde bumuwa butwa ekintu ky'obutwa okikiririzaamu nti ki kikiriza nti abantu babawo nzikiriza nti eriyo obutwa era emimbiri ogiwulira yagabibwanga abantu n'abalala ne pointi yange eri nti oyo agamba nti opposition yabumuwadde mulalu aba mulalu yenyini aba mulalu siri mukambwe ebintu kigamba nga bwe kiri kubanga kakati gwogamba otya nti ate opposition yemwadde obutwa ng'osinzidde ku ki atuyamba atubulira yabumuwa yes mu bukulembeze bwa Muhammad Segirinya omuntu yandifunyemu kyakuyiga ki kuba twamulabanga yali yakayingira parliament bambi ng'ayamba ng'akola kino ng'akola ki tulaba ababaka bayingira parliament for example saagala kubeera nti pinpointing abantu naye nze njogera kyenda twalonde Wakiso omukyala talabikako Wakayima Musoke ndowooza bwana abayamba takola abantu ba Segirinya bamuyigireko ki nje kidinga nekibuuza era nakizzeemu dda pointi eri nti abantu bakulonda baba bakusitudde ne kusitula kitegeeza bakulembere beera nabo bagaidinge tabula nabo mu lugendo Segirinya abadde muntu atasigala mbire akoma mu bantu be nga gy'abeera era omulaba nga yeetika obusawo bw'omuceere buli kimu kyonna n'olwekyo kwetoowaza nze ndi musajja mu katoliki olaba ku ddakiika esemba Yesu Kristo yanaaza abadisciples n'abanaaza ebigere yali badde si abanaaza ebigere olaba emirundi mingi paapa nga ava katebe oba ayamba omuntu n'amunaaza ebigere oba n'amusitula n'ekyo kitumuyigako ekisinga obukulu kwetoowaza n'osigala ng'oli muntu y'omu gwe baalonda ndootakyuka kuva mu ekyo kye baakulonderamu
ate kwetwala nti oli waggulu nnyo wabakama abo ate abakulonda. So bigambo ebisembayo tukusiibuli. Ebigambo byange ebisembayo nti kyannaku tonyolwaddwa nnyo ddala Nsegirinya nga bwe ŋŋambye abadde kyakulabirako eri omwana oyo omuto omuvubuka atalina ssuubi abadde bujulizi bwa Mukama ti Mukama asobola okulonda omuntu yenna gw'ayagala atali mulangira abatali abo abeegulumiza era Segirinya abadde kyakulabirako kinene nti omuntu bwe yeerwanako ng'alina amazima nga munyiikivu teyeegulumiza takyukakyuka Mukama asobola omulonda okumugya wansi okumutwalira ddala paka waggulu n'omutima ogw'okwekkiririzaamu n'ojja mu ngeri yonna kubanga ensi eno katale guleeta by'otunda mu katale ensi ejja kugula. Segirinya abadde atunda mu katale ng'atunda essuubi atunda obugumiikiriza atunda okwewaayo atunda okwekkiririzaamu atunda okutya Katonda atunda okumanya nti ngenda kukiikirira abantu bange n'ogamba nti nange nsobola ebyo bireeta mu katale era Katonda akusitula ne basobola okuba nga bakugula ne bakwambusa eddaala. Okay, sibe bulungi ku Megatron kwe tuli.